kitalo nnyo kitalo ddala. Maama n'abaana baabo obulenzi babiri basangiddwa nga bafu mu nnyumba era nga kigambibwa nti omukyalo ono amanyikiddwa nga Monica era nga business woman ng'atunda nviiri ez'abakyala buwiigi simanya n'ebyo extension n'ebisigadde nga we mubimanya abakyala. Kigambibwa mbu yeewadde obutwa n'abaana ba babiri n'abawa obutwa n'era kigambibwa mbu annange kati ensonga omuntu wavaayo n'agikuwa eyeewesezza ono obutwa kitegeeza yamuwadde obutwa kubanga neera okusinza ku nze nga ripoota omukukuutivu ensonga temanyikiddwa kubanga maama yakedde ku makya ne beewa obutwa n'awa n'abaana bo ababiri obutwa ab'obulenzi ne bava mu bulamu bw'ensi eno teyabalesseemu neera ng'ensonga eyabeewesezza obutwa teriiyo n'omu agimanyi. So ffa teriiyo muntu n'omu amanyi nsonga lwaki omukyalo ono yejje mu bulamu bw'ensi eno n'abaana be ababiri. Naye nera walina okubeera nga babaddewo ensonga naye ensonga yonna yonna gy'alina okubeera ng'awa temusonyiyisa butagenda omanye eddiini yange gye nzikirizamu ey'Obusiraamu teriiyo nsonga egenda kusonyiyisa ggwe kwejja mu bulamu bwa nsi eno teriiyo nsonga egenda kusonyiyisa ggwe kujja mu bulamu bwa muntu mu nsi eno. Eyo nga tuvuddeyo ne White Benda yasimattusa akabenje singa kati ze mbuyaga ezikuntawo tunuulira emmotoka ye n'ebisago bye yafunye ye ng'omuntu saawa zino eno White Benda yafunye akabenje kigambibwa mbu yabadde agenda yimba ku campaign za NRM abamu okusinza ku source gye nzije information naye nkugambye kigambibwa mbu omanyi accidents zibaddewo nnyingi naddala ku side ya NRM so ffa kati noobeera ogigasseko ziba accident 6 mu campaign eno abantu nga bafa abantu nga bafuna obuvune obw'amaanyi nga bagenda okuyimba oba nga bava okuyimba ku campaign za NRM. Era nga basinza okubeera nga bakosebwa be bawagizi b'ekibiina kya National Resistance Movement ekya NRM naye nga White Benda ye ali mu mbeera simbi nnyo etiisa oluvannyuma lw'okusimattuka akabenje ako.